إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الله عز وجل يجدد لنا هذا اللقاء عزيزي وكلمة وقصيدنا تفسر لكن سبا تبارك وتعالى أبيرينغا أتقاسا نيجي يتبين كل مكسرة كان أقسمة تكفير أقول كبيرا في النظام الديني فيه نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى نسمعك كونتينيو لكم من الناس نسمع جافي لكينا لكم تسكت لكينا إذا وكسمع كذكر ما كسمع كرافوزانا نقول الله عز وجل جعل بإذن الله تبارك وتعالى تتعلق وبرا نبدأ بأن يكتم لكم سونغايا الحسد إنسالة تكي على غيب الطاقم تكتير ويقول لي ويقول على غيب الطاقم من الحسد وسائل الغربي كحسود وحسود ومن سائل عندك تكون ذلك جمع وربو إذا إنسالة كوكويرا ng'omuntu alaba munne ng'alina ekyengera n'atamanna n'awulira bubi muli mu kifuba kye era n'ayagala n'awaalirira n'atamanna ne yeegomba nnyo nti singa n'oli akirina kimuvaako ekyo bayita ensaalwa esobola gita husuda ate alagibutatu simanyi bakiyita mu Luganda naye nga bakimenya bali bati mu Buwarabu oyo muntu okulaba omuntu munne ng'alina ekyengera n'akimwagaliza n'amusiimisa kuba yafuna ekyengera ekyo n'atayagala kimuveeko wabula n'asaba Allah tabaraka wataala abeerenga naye amuwa ekyengera ekifaanana ng'ekyo ng'ekyo alabitatu kati wabeerawo ekiiso العين حق ينبغي يتنبى محمد صلى الله عليه وسلم انتي الكيسو دلتكوفو أفتجيتا أكتبه منتو الكيسو ورودي أكتبه الكيسو يمنتو كبيرانتي نعالى يكتنجرا تشوريا لكتنو لكبواتي إنجل جارا تتمدكو نيكي ملابو مزي أكساناو n'ekimala bumaze okusaanawo kati bweza atunudde bwati ku nte eyo ng'ente nnungi nnyo erina ebbala ddungi gitimu n'agitunulako bwati bw'agitunulako n'abeera nga ente eyo egweri oba enyamiya ng'agikubye ekiiso ng'egweri n'ekaawa n'ezirika nemudduka mangu nemuleka ekiso nemugisala nga tennaba kufa mubeere nga mufuna omukisa gw'okugira kubanga nga bwefa yokka kusha ekiiso kiri nnyo omuntu akirina si lazima nti abeeramu ensaalwa era si lazima nti aba agenderedde okukuumya gwe gwakikubye nedda wabula gwakigwaba Allah tabaraka wataala yamutonda omulaba omuntu alina olumanyo oba omulaba omuntu alina olutwe wahakaza nti ekiiso omuntu bwakikkuba amakulu bwakutunuulira ekiiso then ofuna obubi buli ngeri yonna ekiwa ekyengera kyobadde nakyo oba mu mubiri oba mu maali oba mu kikisaanawo niwe yasamba oba yabikajjo yananansi yammere esaanawo mukulu yenoneka Allah tabaraka wataala basiga ekitonda kati abamanyi abamu okugeza ng'Imaamu Shafii n'abalala bagamba nti omuntu oyekiso kasatubuuta kasajja alina ekiiso era kikuba abantu amakulu atunuulira abantu ebituuzo ne byononeka tumusibira mu nnyumba okutuusa lwalifa wala ne bagamba bamanyi nti tetumusibira mu nnyumba tumutta busi kulwokubanga abeeranga mulogo so nga ate mubuto okutabeera mulogo era tabeera mukwasa wansaabwe abantu b'ebiiso baaliwoko ne ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wa sallama okugeza nga olunaku olumu sahabi yatunyumiza nti baali batambula
ngasiika nga baginya nabbi sallallahu alaihi wasallama ne batuuka awali oluzi ne waliwo amazzi baali batuuyanye bamaze ennaku tebanaaba naki era batunaabeko wano twebugoleko bwebatu ne bagenda abantu ne beeyambaleko kino ekitundu ekyawaggulu nanire weyayambalanga wansi nkuto ne waggulu ekitundu ekyawaggulu kati ne bajjako engoye ezawaggulu ne babeera nga bakolaki ne beyiwalako ku mazzi okumalako mu nkwawa mu kifuba naki kati mu kaseera ako waliwo sahabi omu ku bannaabwe abaaliwo nga banaaba kyebaalaba munne nga munne alina omubiri nga Allah yamutonda nga alina omubiri mulungi nnyo kati bwe yamulaba ono sahabi n'atunuulira bwatyo omubiri gwa munne n'agamba nti sirabangayo omubiri mulungi nga guno mu kaseera ako olina nyina omubiri mulungi n'agweyo n'ataawa n'azirika basahaba ne batya ne bagamba omusajja abadde ki ne badduka ne bagenda bayita omubaka sallallahu alaihi wasallama naye nabbi naye n'asukiramu n'ajja mangu n'amutuka n'agamba kiki ne bagamba nti ati wali kyonna kibadde olwabi ng'agooye mpozi wali kintu ono n'agamba nti sirabanga muntu alina mubiri mulungi nga guno olumaze okukyogera bwati omusajja n'agweri nabbi n'agamba n'atabukugama n'asitulirako n'eddoboozi n'amutabukira nga bwe twandigambye nti Allah barakta lwaki togambye omulabye n'omubiri omulungi nti barakallahu laka fi nti Allah akuteeremu omukisa mu mubiri ogwo omulungi naye ate n'ogamba oyagala kutta munno nabbi bwatyo bwe yagamba oyagala kutta munno weebeereere nabbi bwatyo bwe yagamba aisata salam hadisi ntuufu mutawo byonna kumpi mweri mu kaseera ako nabbi n'amugamba nti nno naaba mangu makulu ono sahabi yayogera ekigambo kiri musahabi ow'ekiiso anaale mangu amazzi agamuvaako kati amazzi ago agamuvaako beeganaabanga nga bagalembeka nga bagenda bagayira oli yali ataawa afa nga bagayira oli yali ataawa mukulu kulaba ku mubiri gwonna amazzi agamukulukutiramu naye no yonna yonna bwati mbisambi ngakulukuta gayita wansi abagamulembekako abagenda bagayirako eri alhamdulillah paka oli leyadda engulu n'awona era n'asituka n'atambula nolwekyo ekisa kibeerawo omusino bwakikuba nabbi yaga nti kiyingiza engamiya ekyombo amakulu kifumbirwamu nti akikuba ekiiso n'etaawa ne bagisala era ne babeera nga bagirya waliwo ebintu bingi ebyetaaga okwogera waliwo bibuta nga bwetugirabye ne wabeerawo hasad ensaalwa ate ne wabeerawo ekiiso n'owengambyo ate ne wajja wabeerawo ekisiraani abantu kyetumanyi nti kisiraani ate ne wajja wabeerawo omukisa baraka kati ng'omuntu yagambye nti bannange twasenguka okuva ebwayise ne tujja wano ekawempe naye bwe twali ekawempe twali nga tuli bulungi nga tuli ekawempe nga tufuna abagenyi ng'emmere teggwa waka nga omusajja afuna emaali ebintu bitambula bigenda byatunda naye kati ate kuva liteggwa wano ekawempe mwene ennyumba abaana baluwaalo kamala omukazi yakagala kitanda emirundi ebiri mu mwaka gumu omusajja gira akagaali kamukuba ng'akozesa ebizibu nga bingi emmere muzima yagikuba ekikugamanga obuzibu bw'amaanyi amakulu eno ennyumba gye twajjamu terimu mukisa ennyumba gye twajjamu erimu ekisiraani ebintu ebyo nga mu ddiini mwebiribiba bisaana okwogerako ekisiraani tulina bwe kituyita mu ddiini era nabbi yakyogerako n'agamba tekiriiwo n'agamba nekibakubaawo kyandibadde mu bintu bibiri oba bisatu hadiisi n'egamba bibiri ekyandibadde mu mukazi ne mu kyebagabwa ebintu n'agamba tekiriiwo kyandibadde mu kyebagabwa egaali bukyanyanjugula motoka alitagaali takadde naye tekasangako kantambuliza mayiro ne mayiro n'emipiira ngibuze kati kumpi mwaka mulaba n'ekitundu tegikendeera bwebitibekekana bwebityo oba nyamira bukyangagigula terwalangako oba pikipiki eno olw'emmotoka enwahakaza naye basahaba abagemu basahaba bamu kyembadde ekyokugerako kyembadde ndekekya okusengukira mu nnyumba nemufunamu obulungi ate nemusengukira mu nnyumba nemufunamu obubi abagendako ne wannabbi ne bakompulininga ku nnyumba bbiri zebali basengukiddemu nga bagamba nti eno ennyumba bwetwali mu nnyumba gonitwalibweti ate besajja mwene ennyumba embeera yaffe mbi nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abaako amagezi ge yabeeranga abawa kakati abooluganda kibadde galo yaweroje billahi tabaraka wataala twogereko kyekigambo kya ensaalwa nga bategeeza nti kikulu nnyo omuntu obutaba nansaalwa mu mutima gwe ekizaita ensaalwa kyeki mbagambye nti kwe kulaba omuntu akinyonyola bwe bati kwe kulaba omuntu
ng'alina ekyengera gundi oba motoka oba kibanja oba baana balungi oba mukyala mulungi oba baana bagezi oba mwana mugezi mu kibiina oba musambi wa mupiira oba makulu nga omuvuzi w'akagaali kampaka oba kingaaliza mukulu ng'alina ekyengera kyonna ky'abeera alina mubingire ku mudyani naffe kyogamba nti okusamba omupiira ekyo kikkirizibwa mu ddiini ye okusamba omupiira kikkirizibwa mu ddiini ekyo kikyenaze okugamba nga kikkirizibwa mu ddiini bikitegeeza tabaraka wadde nga waliwo obukwakkulizo obusaana okutuukirizibwa ekisooka kwe kubeera nti omuntu asamba omupiira engoye ziteeka okubeera nga zikkakkanye okutuuka ku maviivi waliwo bwe bayita al-awratu al-mughallaza obwereere obubi ennyo amakulu obukwafu obw'ekinemete bwebwereere bwennyini wano ebisambibwa obwegattira n'ekiwato oba n'akabina mu maaso n'emabega naye ate al-mukhaffafa obwereere buli mukhaffafa obwereere obusaamusaamu kyekisambye omuntu aba bwekibeera nga tubadde kirabika babuyita obwereere al-mukhaffafa era bwetubeera nga tugenze mu nsonga obugazi oba tukisanga nti ne basahaba nga Anas bin Maliki baalabako ekisambi kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama abasajja ba Ibn Hazm n'abalala bagambira nti kiba kubeera nga kiri haramu okulaba kuweererebwa omuntu na Allah tabaraka wa taala kiyandikira ekyo nekibeerawo basahaba ne bala kuweererebwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama wakulu ku kisambi kye wabula nga mujjukira nti Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti wakati wa ekundi ne amavivi bwebubayiwa nga bwererekageri oluvannyuma ate bwe kibeera nga ekisambi kirabiseeko kiba kitegeeza kinabbi sallallahu alaihi wasallam tekyategeeza bwebwereere obuli mugallaza ekyo kikiraba lyagala okwogerako naye kati kangende kusoma lyagala okwogerako naye ensaawa kyekiriwa nabbe kinyaniŋamba ti ensaawa ye okubeera nti omuntu alabye omuntu ng'alina ekyengera gundi wentuukidde ku kya omusambi w'omupiira omuvuzi w'akagaali omumegganyi w'ekigo wakaza n'ayagala n'atakimwagaliza n'ayagala kimuveeko naye abeere nga naye takifuna ekiro ky'ensaalwa ekyo mu kibinnyo era omuntu abeera n'ekyo ekigo kyo mu kifuba kye ekisooka tagenda kuyingira jjana kasitobeera ng'ekyo kiyina mu kifuba kyo ng'olaba gundi nekikuluma nekikubuguda ng'edda bwe twagambanga nti kimujiirija kimubuguda kimukoona nti banfitina makulu nti ofitina gundi olwokuba alina ekyengera gundi nakiyagala abeere nakiyagala kimuveeko ekyo bayita ensaalwa bw'oba ogirina ekisooka kakaweta kaseko bijja nabyo birabire kisobola kuvuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogwamukkako ekyokubiri oba ogirina weta kasee nti ate mu kifo ekyo tebuli mukkiriza niwoloba nga weoba muzibu kyogenda okusaala era nga nekiro kukikomeri gusooka webaliko nti toli mukkiriza kuba ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatyo bwe yakyogera yagaana yagamba tekisoboka basomesa omuntu alina ensaalwa egitulabye okubeera ate mu kifuba kyekimu ekyo mumutima gwe kyekimu ate gubeeramu omukkiriza yagamba tekisoboka nakaddewa tolina yakukiza niwoneewezaako otya kiri kyo kitusaasali Allah tabaraka wataala abeere nga akikugjamu ate omuntu abatalina nsaalwa yonna mu kifuba kye emikisa gy'okuyingira giba gimaze okuggulwawo lwaki tulina obujulizi era nga tugenda okubulaga bikiza billahi tabaraka wataala nti omuntu ekimu ku nsoomu ku basahaba abayingizibwa abatakasati bagenda kuyingira jjana nga bakyalina balamu bwe baamubuuza owange mulimu ki ogwo gwokola okuviriza ku Allah tabaraka wataala okugarantinga okuwa garanti togenda kuyingira jjana nga tonna bana kuva mu nsi bagenda okugenda tuwekiro nga bamuketta bamubega bamuketta balabe mulimu ki ogwo gwakola ogwamaanyi bwegutyo ogenda okuyingiza ejjana nga tonna ogumukakasizzaako okuyingira ejjana nga tonna bana kuva mu nsi bagenda okola batayingirako kiro okola abazikusa ekiro aleeta dduwa ez'okwekyusa aleeta dduwa ezo ayogera ku Allah tabaraka wataala nga si mukozi wa ibada ez'obutawaana ennyo nti oba kitundu kyonna kyonna kikirasula asaala okubuusa webamubuuza nogati mulina tekyatuukiriddeho era ensonga lwaki nazze wano sazza lwakuba nti nibadde sirina wakubeera wabula nazze kulaba muli mutogo olwokola ogw'enjawulo olw'emisana tubeera ffenna sigulaba naye kiro n'endowooza kiba olyawo bwokola emirimu gy'omutawaana ennyo egy'amaanyi ennyo gy'okugezaako okuyingira ejjana muli mutogo ogukola bwatyo sahabi nabaga nti asiina kintu kyonna wabula mpozi nze buli lwengenda okwebaka mu bulamu bwange mba siina mu mutima gwange kakukuzi konna wadde ensaalwa yonna ku mutima gwange eri omusiraamu yenna tegerakisa bulungi tujja kunyonyola biidhinillahi tabaraka wataala mu maaso awo ekiyitibwa hadiisi eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye yagamba nti omuntu bw'abeeranga abadde alina nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama omusonyiwe katono nti tewaliwo ensaalwa tekkirizibwa okuggyako mu bintu bibiri ensaalwa tekkirizibwa mu ddiini okuggyako mu bintu bibiri ekisooka n'agamba nti kwe kubeera nga
omusajja Katonda yamuwa erimu ng'agikolerako era nga n'okugisaasaanya kategezemu okiraba erimu Katonda yemu agikolerako kusala duha ng'asala duha kusoma Qur'an ng'asoma Qur'an kulaayo ng'awaayo hakaza erimu nga omuntu oyo agikolerako naawe n'obeera nga obwegomba nti omuntu ono ayinza musanga nange mbaafunye erimu nembeera nga nawe ngikolerako nobula ekyokualberate rahimahullahu taala omusajja omukugu mu hadisi yagamba nti ekyo nabbi kyali ategeeza mu kigambo nsaalwa sigenda kulwanga omunda ku kyo yali ategeeza ayatebutwa kwe kumwagaliza okusigala oyinza asigala alina erimu ye era ng'agikolerako naawe allah akuwa erimu ng'eyiye naawe ng'agikolerako ekyokubiri ensaalwa ey'omutaka ogwokubiri amakulu g'ebutwa okwagaliza nganya obulungi nabbi kwe yagamba okukkirizibwa mu ddiini oba ensaalwa okkirizibwa mu ddiini koda kimmata okukyatulanga nabbi gwe yakyatula kwe kubeera nti omusajja allah subhanahu wa taala yamuwa emaali era nga emaali eyo omusajja oyo agiwaayo mu kkubo lya allah tabaraka wataala ezo ensaalwa ez'emiringoebaga nti abeihati n'abakugalala mu hadiisi bagamba nti kinabbi sala sallam okukyatula nti ensaalwa kikyali ategeeza ensaalwa eyiye nga bwe tulabye kiba nti ensaalwa kyekimu oluganda tuli ku musomo gwa ensaalwa wabula nabadde njagala olwaleero nga sinaba kutandika kusomesa nsaalwa okubeera nga nsooka okusomesa ku nsonga ya kibayita ensonga z'abakyala okugenda mu nsonga zaabwe buli mwezi abakyala tumanyita mu butonde bwabwe nti allahu azza wajalla yalinga amini yabateekako ekyobutonde nga nakyo kwe kubeera nti balina okugenda mu nsonga zaabwe buli mwezi ennaku ze bagenda okumalamu zaawukana abalala bamalamu 3 abalala bamalamu 5 abalala bamalamu 7 abalala ne bagamba nti ekisinga ddala okubeera ekyewalinye bamalamu ennaku 15 ekyo ne mukyegereza Buganda wabula waliwo ebibuuzo byetwalitwagala okwanukula ng'ebibuuzo ebyabuuzibwa abakyala ab'enjawulo mu nsi yonna nga twagala okwogera ku musaayi ogwo oguba guva mu bakyala ogw'obutonde makulu kintu kituufu era kirungi kibaveemu abamanyi bakugamba ng'ebyo n'abbaasi sahabi radiyallahu anhuma n'abalala nti olugendo lwedda abakyala baalinga tebagenda mu nsonga zaabwe mu kusookera ddala hawa maama waffe yasookera ddala balinga tebagenda mu nsonga zaabwe wabula kyatandika butandisi abamu bagamba nti luvannyuma lw'abantu kujeema lwabanadamu kujeema ne bagobwa nemujjala olwo omukyala natandika okugira ki natandika okubeera ng'agenda mu nsonga zaabwe abalala ne batugamba nti olunaku luli nabbi sallallahu alaihi wasallama amin qur'ani lwetenyumiza nti bamalayika bajja awali nabbi ibrahim ne bamusisinkana ne bamuwa amawulire ag'essanyu nti mukyala we saara agenda kuzaala omwana omukyala nga mukadde n'omugongo gwewetadda ne iburahimu naye mukadde n'omugongo gwewetadda iburahimu ebyo gye bamugambamu nti ogenda kuzaala omwana omanye omukyala ebyo bamugamba ku bizo bifaanana bwebityo asanyuka muli afuna esikanyu allah babeera batonda kati naye bwati omukyala bwe bamugamba ekyo kasakkat wajaha ndozaala bwekyo bwegamba yali ayimiridde bwati mu mulyango ng'abawuliriza boogera iburahimu ayogera n'abagenyi ababali abaali bazze ne bamugamba nti tukuleetedde amawulire ag'essanyu nti ogenda kuzaala omwana omulenzi ogenda kuzaala omwana ng'omukyala oyo yamuzaala kati omukyala n'aseka nga lwaki yaseka anti ng'alimanyi kiki ekibeerawo omusajja okusobola omukyala osobola okufuna olubuto okuzaala omwana kati ekyo gye kyamusanyusa nga bwe mbagamba ekyo embeera zawe bwezityo then kakati ekyo lwaki kyamusanyusa bwekuteba obutonde bwabwe kati bwe yatunula mu process eyo n'atunulira n'emyaka gy'alina n'amagumba n'engeri ganasobolamu okwongera olubuto mutuufu ng'ekyo ddala kitekabusesa nalaba kikiri wala nnyo n'abagamba nti nabaleke nebabaga nedda temukulabona kusubira kusasira kwa allah tabaraka wataala era bwekityo bukyali omukyala n'abeera nga yafuna olubuto kati bakugamba abavunuzi ba qur'ani abamu nti ekigambo nti kasakkat wajaha ekyebityo nekita amakulu nti mu kaseera ako kennyini omukyala kasita amawulire gajja kololo nyini olunaku mu kaseera ako kennyini katamaalika baama okukyatuza ntiyo tukulabudde amawulire gesanyire omukyala agenda kufuna olubuto azaala omwana mu kaseera ako omukyala n'agenderawo mu nsonga zaabwe oyo mukyala saara n'agenderawo mu nsonga zaabwe era bwatyo n'afuna olubuto mu nnaku 2 ezaddako oba mu nnaku entono ezaddako basi era ku nkomerero
n'egyo emyaka egyo egy'ekikadde emikutufu egyenzi egy'omugongo gw'enta n'abeera nga yafunamu yasobola okuwanirira olubuto era n'azaala omwana. Tuweesala hada shahriya ensonga z'abakyala zaganamu buli mwezi ne omusaayi ogw'omulundi ogwokubiri gwe musaayi n'otubuuza emisaayi giba mu bakyala ya mirundi 3 ebiri gya butonde ogumu gwa bulwadde. Omusaayi ogusooka gwe gwa buli mwezi okugenda mu nsonga zaabwe tekirina ekiseera wekituuka ne kikoma nga tebakyagenda mu nsonga zaabwe era ne Qur'ani yakyogerako. Waliwo ekiseera wekituuka nga tebagendanga mu nsonga zaabwe nga bakyali bawala bato, niwabeerawo ekiseera wekituuka nga bagenda mu nsonga zaabwe, niwabeerawo ekiseera wekituuka nga tebakyagenda mu nsonga zaabwe olw'emyaka emingi nga bakaddiyo. Niwabeerawo omusaayi ogwokubiri gwe omusaayi ogubavaamu mu kiseera ky'okuzaala. Amakulu nga bazaala abakyala bamaze okuzaala, omukyala bamaze okuzaala bwati oba nga agenda bwati okuzaala avaamu omusaayi. Kati emisaayi egyo ebiri giriko amateeka agagiramulako. Omusaayi gw'okuzaala ogw'okuzaala gwe bayita nifaasi, n'omusaayi ogwa buli mwezi oguvaamu okutukuza nabaana kuba gulina ogw'okuŋŋaanira bali mu nabaana gwe bayita alhaid. Kati omusaayi guno ogw'omulundi ogwokusatu baguyita bannafekere baguyita damulairak, musaayi oguva mu bisuwa. Kati either istihaba musaayi gwa kyalaawo ogutaliiko kikomo mukulu gw'okugenderera ogutali guli ogw'obutonde ogwa buli mwezi, oba damulairak musaayi oguba guvudde mu bisuwa gufuutukira mu mukyalo oyo neguyita waliwo nina wayita omusaayi ogwa buli mwezi. Lwaki? Lwansonga nti guba guze lwa bulwadde. Oluusi ayinza okuba nga nina kyeyeekanze kuba waliwo abakyala bamu nga bweyeekanga ekintu asobola n'okuvaamu olubuto, asobola n'okuvaamu olubuto. Niwabeerawo nga n'okwekola obwekola batava mmotoka n'alinnya miisi n'alinnya miisi n'atalatukamu bwati n'omusaayi gumuvaamu 100%, n'omusaayi gumuvaamu. Kati egyo misaayi gye tujja okwogerako biri naffe barakasaala tukirabe nti omukyala senga abeera mu nnaku ze ez'okutukula niwajjawo omusaayi ogwo alamulwa bwati. Kati senga abeera mu nnaku ze ez'okulwaliramu amakulu abagala okuta kulwala ng'ali mu nnaku ze eza buli mwezi zafunamu omusaayi ogwo gw'obutonde omusaayi mulundi gusana kumuvaamu ogutamuvaamu obaolwawo kibeera kibi then n'afunamu ate okutukula. Kati nze yakabeera mu nsonga zakimanyi buli kyamala mu nnaku 67 kyokka bwageri yakabeera mu nnaku 2 n'omusaayi ogutajja kabisa nebino byonna olulamba abafulunga yeesibanga nedda obwo tebubeera butukuvu obubeera bukyali bulwadde amakulu era bubeera bukyali buli omusaayi era ate oluvannyuma lw'olunaku lumu ali mugusaayi guddamu nibujja muzigi wa bulijjo era bizillahi tabaraka wataala tujja kubiraba Allah azza wa jalla bw'anaaba nga akkiriza. Wabula njagala olwaleero kino kiseera kyetufunye olwaleero tukitunuulire ku nsonga ya nsaalwa. Bw'olaba waliwo akaseera akasigaddeyo mu maaso eyo niide billahi tabaraka wataala oba oli awo tunaatunuulira ku nsonga ya omusaayi ogwo. Allah yagamba mu suura Ali Imran aya 19 nti inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن غير مستقر وين بلا بوالمو تستفهم الدين وقامات قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نلقى سمع يقول تستفهم الدين وغير أن قال الله يجامب nti oluvannyuma lw'okugambaki Allah n'obugomeri Allah antasobola obuva mu sitaani yakolimirwa n'olwokosoma ayakulan bino byonna bitaddeko Allah tabaraka wataala nti yabigamba si kituufu okwogera bwoti mukitegedde bw'oba oyagala oga nti a'uuzu billahi mina shaitaani rajim Allah yagamba n'olwokosoma ayakulan. Allah agambye mu aya gyetulabye nti mazima ddala eddiini yokka gyakkiriza mu maaso ge era kwalisinziira gyebayita measuring rod bitamina nti esalawo omuntu akkiriziddwa okutunulwa mu mirimu gye gye yakola oba nedda abalina kugikolera ku sisitimu ya busiraamu onule tewaliyo sisitimu ndala muntu gyakoleramu mirimu negiryoka gikkirizibwa okuggyako nga sisitimu eyo ya buisiraamu yokka oba mukitegeera ya buisiraamu yokka
olina kumala kubeera musiraamu obukola omulimu gwonna gukkirizibwa kati sisitime egiwaite w'obusiraamu kibayita eddiini kati ekyo allah tabaraka wataala alina kumala kugarantinga nti no okukkiriza emirimu gyo olina kubeera ngaomaze kukifuna nga nakyo bwe buyisiraamu era allah agamba tabaraka wataala nti eddiini y'obuyisiraamu okubeera nti nno yokka gyakkiriza mu maaso ge tekitandikidde ku muhammadi sallallahu alaihi wasallam nedda wabula kyaliwo okuva dda okuvudda nedda eddiini gyakkiriza ya buyisiraamu yokka okuva ku bannabbi bonna okuva ku bakkiriza bonna abakulembera okutegera bulungi okuva ku bakkiriza bonna abakulembera buyisiraamu era n'agamba abalala mu qur'ani nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin yonna n'akola omulimu gwonna tegeeza obalire omuntu n'asaala omuntu n'asiiba omuntu n'asaddaaka omuntu n'alongoosa n'akola bulungi nnyo inna allaha yuhibbu al-muhsinin allah yagala balongoosa mu nsi naye ebyo byonna byonna abikolera mu bukatuliki ebyo byonna byonna abikola mu bukristaayo nga mukristaayo nga gyasaalira gyasiibira ekabamala biseera lwati waman yabtaghi yenna omuntu anoonyayo eddiini nga letali busiraamu n'agikolerako nabeera nga ziriko eddiini ye falan yuqbala minhu allah takkiriza sisitimu eyo gyokoledde mumirimu nakitegeeza ki nti nno n'emirimu gyennyini gyokoze gibeera mifu completely wahuwa fi al-akhirati min al-khasirin si ekyo kyokka kulina kulunganirira omuliro gukulinze omuntu okuba nga wamenyekanga n'okola ebyo byalinga okola mu gikulu sobola okukola omulimu ng'agukoze erinna kali kamuyambe kulwa katonda kamuyambe kulwa katonda n'akuteeka kagali n'akutwala aba gakoze erinna ogwo omulimu agukoze erinna tabaraka wataala era nabbi muhammadi yakiwako obujulizi n'agikakasa nti omukafiri akola omulimu amiraho erinna ng'agukoze kulwa allah kulwa katonda tabaraka wataala nkisobera bulungi naye allah tabaraka wataala n'atagakkiriza lwakikuluka nga mukafiri tafuulanga ashihadu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ekitokale kiba kigaana emirimu gye ogakkirizibwa kyobugamba nti gyonna gyakolaga emirimu allah tabaraka wataala amusasulamu mmere akirabi amusasulamu emmotoka nnungi amusasulamu omwana amusasulamu matooke amusasulamu olusuku kubala amusasulamu emiyembeegi amusasulamu wahakaza tamuterekeramu empeera yonna ku nnaku y'omusango wabula singa busa ku makya n'atoola ashihadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah n'akiramuka emirimu giri gyonna gye yakolanga mukafiri allah agiggyayo n'agiyiwa ku minzaani yoona mu nsango eyo ebirungi eno mu busiraamu n'abeera nga yetisse ebirungi bingisala allah tabaraka wataala atuteeke mu abo الله تبارك وتعالى وما يكفر بآيات وما اختلف الذين اوتوا الكتاب في آية عمران آية كل مهمة هذا ما اختلف الذين اوتوا الكتاب أبان كان رأيه بتبوك الشركة أبان تبع نبي موسى أبان تبع نبي عيسى الكريستاني تبعنا وكان نمو birinja ensanvu okusobanga nabbi bwegamba sanvu mukimu sanvu yensanvu mukimu تبنى وبرا إلا من بعد ما جاءهم العلم باكا بكذلك كلام أرجونا مرة كجيوكم منا إن الله تبارك وتعالى يشري ذاك بعد نبي وجابة مدير الله قال بغيا بينهم وصار جباك واتلوانا جباك واتلوانا صار نغتالكو كتشاوغانا نوكوغيرانانا وكوغيرانانا بمنو ekyavamu nga batandika okukolagana obulumbaganyi ekyavamu ne batandika ne baalukanamu ne baluwanagana ne baawanagana ne baalukanamu buli wamu ebakwata byabwe ne babeera nga bonna babuzi ekyo mukitegede bulungi abooluganda allah tabaraka wataala gati mazina gali ddiini okakkirizibwa newasaba allah tabaraka wataala yo y'obusiraamu era abawaawo ekitabo oluberyerbye ne muhammadi sallallahu alaihi wasallam okutumira bakulu abayahudi n'abakristaayo baali kimu mpozi okutuusa ne bajjirwa okumanya ne balyoka baalukanamu nga kiba kukuba nti abamuyo baakola obulumbaganyi ku bannaabwe olw'ensaalwa n'obwokozi bye baafuna wakati waabwe olwo nibajja bategeragana mubo naye nno allah tabaraka wataala agamba nti yo yenna awakanya ebigambo byange obubonero bwange oba yakfuru bi ayati llahi mazima ddala allah tabaraka wataala musaana mukimanyi nti ye bwangu nnyo wakubala n'abeera nga akimanyirawo era ng'asibalira watembonkanya atali kuzagamanya kwonna nti omulimu mukyamu abonerezebwe omulimu mutuufu asasula bulungi bwereere n'oluganda esaalwambi era omuntu yena yena abagirina mu kifuba kye asabanye allah tabaraka wataala abeere ng'agimugjamu ekireetera abantu ensaalwa ekireetera abantu ensaalwa kwagala duniya ekulunkanira duniya
kiba kizibu nnyo bwe kiba nga weekiri tekisoboka na kubeerawo okubeera nti omuntu obusungu bukuluma omuntu akola okubeera nti asaalako ekiro neyagala alekerawo okusaala ekiro gwewekka gwobeera ngaosaala ekiro tekitegeeza gwebukkiriza obwanjawulo tekitegeerekeka nkitegera bulungi wabula ekiba kikuluma omuntu okusaalako ekiro kikuluma lwakiro akwagala dunia oyagala nawaddula lautakifuruna kama kafaru fatakununa sawaa oba oyagala naye aleka okusaala nana webutasaala oyagala aleka okusaala nana webutasaala lwaki kubanga oli mwonenefu mu mutima gwa dunia yekutta okitegedde bulungi tugenda kugamba nti nno omuntu oyo aba awali ennyo ku muzigiti alekera okuwaayo naeka gwobeera wangayo eyo nerabibuka wakadhalika falyatanafasi lmutanafisuuna emirimu emirungi ng'egyeddiini mubeerenga allah kubakagala tukkiriza tubeerenga tugisinganiramu okusiŋŋana makulu okukola empaka guno bagazindi muzigiti nyingi nagusoleka nzekangutegemu ebiyembe nzekangusiiga erangi wakoza mu mirimu ekifaananawo ekityo sosa kugamba nti nno naye sente zimugyeko naye alina okuguzimba nange nina okuguzimba ekyo allah tabaraka wataala sikyatugamba okubeera nga tukola omulamu ensaalwa gyaba oluganda era nga mbagambye nti nekigituula kulwakubeera nti abantu baagala eddunia allah tabaraka wataala nalinga sobwaka ku muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagikooneko ensaalwa nti tegenda kubeera mu bantu bayingira jjana ekiraba bulungi tegenda kubeera mu bantu bayingira jjana ensaalwa okumanya nga mbi allah tabaraka wataala yasubaka ku muhammadi sallallahu alaihi wasallam era nina abutugamba ng'agikoonako kitegenda kubeera mu bantu baliyingira jjana kiba kitegeeza nti nno obanga oyina ensaalwa zeni ebijjana ogira obyerabira hadisi eva ku abu hurairata radiallahu anhu atugamba muhammadi sallallahu alaihi wasallama nti awalu zumuratin taliju ljannata ekibinja ekisookera ddala first group y'abantu balisookera ddala okuyingira ejjana olunaku olw'enkumi tusaba allah tabaraka wataala atutuuseeyo ng'asiimye emirimu gyaffe era ng'atukkiriza nebegaba sala salama ati abantu bonna bamaze okuyimirira mu bbaliro wanahshuruhum yauma alqiyamati ama wanahshuruhum allah agamba ate tabaraka wataala nti bagenda kujjako olunaku lw'enkomerero nga bonna bonna mbakuŋŋaanyiza ate yaga nti agenda kutukuŋŋaanyiza mu kifo nga walwakazikiza k'amaanyi wa ashirakat al ardu binuuri rabbiha olunaku enkomerero ensi egenda kutandika okwakayakana wansi ebeere ngaetulaga amakulu abantu basobole okubeera nga balaga wabula nga mu kusooka enjuba bwerimu emaze okusaanyizibwawo n'omwezi bagenda kubeera enzikiriza y'amaanyi nnyo nga yamuuju ba'duhum fi ba'd nga bantu bamaze okuzuukira nga bano batomera bano badde eno bano badde eri wabula nga abakkiriza bo balina ekitangaala ekyo kigenda okubayisa ku kasiraata nga bwetwakasomako babeere nga bawunguka batuuke emitala ebisooka badde twagala okugenda tuli ku first intake ekibinja ekibisookera ddala okuyingira ejjana nabbi agamba bwati agakiingira bwe kiti njegeyo amagezi era mujja kukiraba biidinillah munakiraba ddi buli onoofa lubanakubika nti ofudde kusha ogenda kukiraba ogenga luwedde agamba nti nno suratuhu ala surati alqamari lailata albadri agamba nti bagenda kubeera nga bonna baakayakana nga bwolaba omwezi ogw'eggabogabo omwezi ogw'eggabogabo abaganda bebatebagiyita ogw'eggabogabo gwe mwezi omujjuvu mba nga ntuusiza oba nga situusiza abaganda mu nsonyi naye nabbi yagamba nti nno suratuhu ala surati alqamari lailata albadri bagenda kubeera nga bakayakana nga batukula ennyonyi nga batangalijja ennyonyi nga batunuulira bwoti omwezi olwaki nabbi yakozesamu nnyo yategereza njuba so nga enjuba yesinga omwezi okwakayakana tosobola kwetegereza njuba ibadde yonna ejjudde bweti ku saa 6-7 tosobola kugyetegereza ogirako bwoti katono maaso gonna bonna ne gata ekitangaala notunula wansi ate yagabaala sekendi singa ziizo obutegereza bwe nga tegenda bakutereera kati kyebakozesa obwezi kuba gwe ogutunulira bwoti n'obwekaliriza nga gwonna gwakayakana nga mujjuvu bulungi nga gwakira ddala n'amaanyi nga n'ensi yonna etangaala wansi ng'olaba abaganda bamyoga nti osobola n'okulonda empiso mukola osobola okugiraba nti empiso yo n'ogironda naye ng'olwekyo n'ekyo kikibeera kituufu nebegagaera bakayakana lwaki olw'emirimu gyabwe gye baakola nabbi agamba nti no bino byebimu ku mitendo bye batalibeera nabyo mujjana mutegeere amagezi mu biza buluganda agamba nti la yabusukuuna fiiha mujjana bali batebalwandulamu
abayimbi abasomali abawarabu n'abantu abalala baagala okuwandawanda ekyo mukyekise mukyegendereze kibi nnyo okumala gawandawanda mu ddiini tekikiriza okumala gawanda naddala okuwanda mu bifo mukuŋŋaanirwa abantu okugezanga ku muzigiti ate naddala okuwanda mu kibula omuntu gwe badde osala bweti nomala bweti mu kibula obeera ngaawanze otomanyi kiki ekyo kiri mu maaso go okiraba nekyo kikirizibwa okumala gawandawanda nabbi sallallahu alaihi wasallam nti la yabsuquuna fiiha abantu bagenda okuyingirijana tebagendanga kugiwandamu wala yatamakhatuna fiiha wadde okugikolonderamu okulondera ndowooza omanyi waliwo enjawulo wakati wokuwanda okuwandira kwekufujja ate nalera enjawulo ne okukolondera amalusu egakolebwa ku kuwanda oba ekintu ekiri wano mukamwa nate okulondera gibeera mimira egibeera givuddeyo munda wala yatagawwatuuna era tebajjanga kupompa mu mujjana tewaliyo toilet hakuna mujjana tewaliyo haja kubwa teriyo kugenda mu toilet teriyo kumala kyetaago kinene mujjana tewaliyo toilet nakamu nakeddagala wala yasqamuuna teri kulwala kuva ku kalwadde akasemere kubeera katono kuva ku bukoowu kuva ku kulumu teriyo kintu kyonna kiyitibwa kulwala mujjana nabbi agamba sallallahu alaihi waalihi wasallama n'abalala abawanzi abalungi be banyi b'ennindi abanyarwanda oba abalaalo oba ababati abantu bagunji abantu b'omu nsiko abatali bagunjufu be bantu abawanzi ekyo mbadde nkyerabidde bwera bino nabagamba sallallahu alaihi wasallam ebitendo by'abantu abayingira ejjana nga bwe tumaze okubiraba agamba nti bino byebintu bye bagendanga okukozesa munda agamba nti aniyatuhum fiiha dhahab utensils buli muntu nga mufu ayina amaka bweyoddayo abakeewe tokolabayo ekikopo tokolabayo akasepiti tokolabayo ekijiiko olabayo ewuma olabayo ki olabayo akasepiti olabayo biniko olabayo ki nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti ebyo bye bityo mujjana gyebiri ebikozesebwa era butule kwebabaleetera amatunda amakulu ebibala kwebaleetera enkoko ennyama walahamu tayiri mimma yashtahun nabbi allah tabaraka wataala atugamba mu qur'ani nti mujjana abantu bagenda kuweebwa ennyama y'ebinyonyi egibaagala amakulu nga baagala okugirya abantu naye twe zebaleeterako oba ewuma oba kiki kyona kyona ebikozesebwa mujjana bya zaabu bya goldi ate si goldi wokote nayine goldi wano ku nsi kabeera mu kika kimu abayo ebika bini naye bagamba nti asinganewo okubeera omulundi balogomita zebargent gold kategori ya gold nga yakikakyawa gonyo nga mulungi nnyo allah tabaraka nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti abantu bagenda okubeera mu jjana ebintu bagenda okukozesanga bigenda kubeera nga bya gold si ekyo kyokka wa amshatuhum min addahabi walfidda ebisanirizo bagenda okubeera n'enviiri naye nga ebisanirizo byebasaniriza nga byakolebwa mu gold ne feeza wamajamiruhum min al alwa kati alwa agamba nti majamiruhum ebyoterezo byabwe kati wandigambye nti obucupa bwabwe bwokubeera nga mu perfume naye edda mu bwarabu bwayinanga ebyoterezo nga bwonolaba ekintu ekiringa ekigali bakiyita kigali yalabakiyita batya waliwo akantu ndowooza kekatuba bwe bateeka ebigali abaganda nekabeera nga bwolaba kabeera mu bbumba ngaakasuwa nga kalinga bwolaba kakola ngaesowaani nga kansabubwe kati akantu ako abawarabu kwebateekanga amanda ganyuma kabateekako akawoowo nekavaamu omukka negusaasaanira bayita majamiruhum nabbi agamba kyoyita majamiruhum nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti ebyoterezo byabwe bya aloyi kati abona batugamba nti nno bibeera bimera aluwa bibeera bimera nga bivaamu akawoowo kamaanyi nnyo agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam kinaogenezemu kikyaliyo mu maaso sinaba kukituukako warashahuhum mulmisk entuuyo ezinaabavangamu zijjanga kubeera nga ziwunya akawoowo akayitibwa miski kati gumenyayo akawoowo konna wano ku nsi komanyi okayite ogambe nti keeko naye nga omala biseera kugezaako kosembereza kufaanana naye nga si keeko kennyini akatuufu
akomujjana nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam tuyinza n'abavangamu zijjanga kubeera kuba nti wano tukimanyi konsenti ziwunya era bwe ziwunyisa omuntu enkwawa wahakaza baganda bakayita kabuvubuka naye nga omuntu alibeera mujjana entuyo ze zijjaga kubeera nga ziwunya akawoowo walikulli wahidin minhum buli omu ku basajja abanaabeeranga mujjana abo omu ajjanga kufuna zawujataani abakyala babiri kati abantu bakugamba nti nno abakyala abo ababiri be bakyala ab'omujjana amenya abakyala abaalinga mu duniya omuntu nga tonnaba kulowooza ku bali abakyala abali mu jjana wano ku nsi wano abakyala babiri ku bakyala bemwali waliwo ku nsi bamanyinulaba wano ku nsi baani bo ojjanga kufunayo babiri mu jjana eyo nga yestandard procedure yestandard etandikirwako eyokubeera nti omuntu afuna ebirungi mu jjana nga yatandikira ku bakyala babiri ku bakyala abawano mu duniya naye abakyala abo abawano ku duniya abalibeera batuuse eri bagenda kugenda mu saaluuni z'eri abaliwo bita saaluunaati ekiro olina nga tebakiina mu lumira bakijja bujono mu luzungu bagenda kugenda mu saaluuni z'eri amakulu z'omujjana amakulu ebifo by'omujjana babeere nga balongoosebwa babeere nga balungiiziddwa nnyo 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 yuraamu khusuuqi hina min waraa'i nnahmi min alhusini nga obulungi bwabwe allah tabaraka wataala bwali abawadde nga babakozeeko nga babalongooseza bajja kuba nga balungi nnyo nnyo nga batangalijja nga ne obusomyo babuyita bonimaro mu luzungu ng'ogolaba bwoti olwotoyako kintu muli omukyalo w'omujjana oyo gwe balongoosa nga amaaso gayitamu ne galaba ne bonimaro ne galaba n'obusomyo obuli munda mu ggumba lya omukyala oyo nabagamba sallallahu alaihi wasallam balibeera bulungi nnyo nga batangalijja era nga bamasaamasa okukamala nga bwetunyumira entombe zaabwe ng'amaaso gayitamu ne galaba n'obusomyo muli munda mu magulu gaba makulu nga beeru nnyo nga balungi nnyo nga batangalijja nnyo nabagamba bati sallallahu alaihi wasallam akinjagadde mu budda kiri wano agamba nti no la ikhtilaafa bainahum wala tabaagudun abantu abalibeera mu jjana bonna abasajja n'abakazi tebajjanga kufunayo n'akamu n'akeddagala obutategeeragana ku kintu kyonna wala tabaagudun tebajjanga kunyiigiragana atol so ekyo kyokka wala tahasuba tebajjanga kubeera nansaalwa ekibuto kye tunoonyamu wala tahasuba tebajjanga kubeera nansaalwa qulubuhum qalbu rajulin wahidin emitima gyabwe birowoozo byabwe endaba yabwe yonalwangamu ebintu okusalawo kwabwe okwagala kwabwe bijjanga kubeera nga bwolaba ekyomuntu omu omusajja ayingidde nasalawo nti emisati ya bulungi enjagala nandigwa bonna bajjanga kubeera nga baliwo batyo sati ya bulungi njagala bonna nga bagyagala makulu tewala okati anze njagala yakiragala anze njagala myifumidda nga tewaliwo obutategeeragana nakamu nakedagala bona bonna nga bali ekintu kimu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam batugambye yusabbihuna allaha bukuratan wa ashiya naye bajjanga kubeera nga bakola zikiri emisana amini kumakya n'olweggulu ekirala ekiri mu hadisi gyetubabiwadde nga tolina obutagala nansaalo ati abantu ab'emujjana tebajjanga kubeera nansaalo wabula ateera zikiri kintu kikulu nnyo lwaki kintu kikulu nnyo nga nemujjana mutali ibada mujjana temuli kusiiba ayyamul biidi temuli kusiiba alhamisi wal ithnain temuli kusiiba ramadaani temuli mukwazina na kusaala naye zikirizo subhanallah alhamdulillah tezivaawo biidillah tabaraka wataala abantu bajjanga okusigala nga bazikola hadisi eyo ntuufu nnyo biidillah tabaraka wataala eri mu kitabo kya imaamu al bukhari kuzimi 326 n'enkumi 314 wagiddamu musawo tirmidhi eri 2257 nga ntuufu teriiko kigambo kirala amen teriiko enfuufu yonna oluganda esaalwa mbi nnyo bwolawona okusingakaawe enkomeza nsaba allah tabaraka wataala abeere nga ajimpa asanze n'ezadde lyange n'abataavu bonna abasigaddewo imaamu albayhaqi yali ng'ajagerako yagamba nti nno omuntu ow'ensaalwa abeera alaba nti allah tabaraka wataala okuwa omuntu gundi ekyengera asaa ilaihi amunyiizizza amakulu ankoze bubi kati nga bwonoolaba nga mubadde mulina obutategeragana n'omuntu nga mulwana n'omuntu katugeze nga mulwana n'omuntu newajjawo omuntu omulala owokusatu naawa oli gwewana naye ejjinja ono n'alikubisa
oba muwadde ejjinja omunyiigira oba temunyiigira omunyiigira ekitabo kiri ne ku muntu ow'ensalo Allah tabaraka wataala bw'alaba nga Allah tabaraka wataala awadde omuntu fulaani ekyengera fulaani alaba nga Allah tabaraka wataala anyiisizza ono ow'ensalo amukoze bubi okulooli kiri ekyengera omuntu okutegeeza amumanyiko omulooli ekyengera oba kale nga amumanyi tebabeera naye batambula naye baala ku kyalo kimu oluusi balina waka naye nga ye takyagala kimukola bubi kimuyisizza bubi alaba nga Allah tabaraka wataala amunyiizizza amuyigirizza olwokuba awadde oli omuntu ekyengera bambi nno neerabira nti Allah tabaraka wataala kubera kusalawo kwe okuba omuntu ekyengera gundi ekyewuunyisa era ekisobola okubeera kyannaku kukubeera nti nno ono omuntu abeera anyiigira kibi ekyengera kyewawadde omuntu kiba kyengera kya dduniya so si kyengera kyafira nakamunakeddala kibeera kyengera kya dduniya si kyengera kyafira era mulaba atamiddwa ekyengera omusaakola ekyafira abeera kitamidda nga tamidde Allah tabaraka wataala wasinagiraobatayinza watama muntu nti asaala ate kitamita busobozi onotobeera musiraamu of course tusobola kubeera nga bukkiriza buli umma okubeera nti ate onyiigiramu okutama omuntu asaala buli kyengera kibeera kikwatirwa ensaalwa buli kyengera omuntu kyafuna kibeera kikwatire buli kyengera kyonna kibeera kikwatirwa ensaalwa wadde engatto wadde essaawa wadde lugoye wadde mwana wadde mukyala wadde musajja kyonna kyonna kyengera kyofuna kibeera kikwatirwa ensaalwa obeeramu enteeka ekikwagaliza akukwatirwa ensaalwa nolwekyo bw'obanga olina enteekateeka yonna gy'ogenda okukola ku kintu katugoze nti oteekateeka okugula akagaali oba oteekateeka okugula poloti nenyerezanga okukyogera ogezangako nnyo nnyo okukikweka oba katugeze nti ogenda kuwasa omukyala gundi mukyala munnaddiini mukyala manyiito oba ogenda kufumbira omusajja gundi musajja munnaddiini musajja mugagga musajja ki kati ekibeera nga ddala ekyo kyengera kyoba ogenda okufuna weegenderezanga nnyo obutakyogera na kukibuulira bantu lwaki lwansonga nti bajja kukwatirwa ensaalwa balabe nga ekyengera ekyo naawe tokifuna ekyo naba oluganda kituufu abantu babeera n'ensolo waddenga muganda wo oyinza okulaba nti ono mukulu wange ono sisita wange ono brother wange ono sengange onani naye aba okwatirwa ensaalwa lwaki olwokubanga kyengera kibeerako n'omuntu akikwatirwa ensaalwa lwaki ngambye nti sisita wayinza okukwatirwa ensaalwa lwansonga nti yaba amanyi ekyengera kyolina kuba kuli kumpi obutafanana ngaomusajja wamufulumye olwaliro ne mutambula mubadde mugenda bwe muti kuwe Masaka mayiro 47 nemuyita ku musajja kagaali ngadde eri gye muva oba ng'agenda gye mugenda tamanyira baani bali mu mmotoka tamanyira kiki mugenda kukola tamanyira ekyengera kiki muyina tayinza kukwatirwa nsaalwa lwaki kuliko nga talina kyamanyi onakwatirwa ensaalwa yonna abeera akumanyi awangala naawe era akulabako era alaba ne ku kyengera ekyo oba nkiwulirako nti oteekateeka okukifuna oba okifunye nabbi yagamba Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mu hadiisi eva ku Umar ne ku ibnu Abbas ne ku Ali radiyallahu anhum يقول استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب نبي كما صلى الله عليه وسلم نقول بيرانغا موينا ديرو زمو زمكورا ديرو زمو غدا بيزنسي wacha kufuna kyonna kyonna mu bintu mu byengere bifuna mu munsi ngotekateka okukifuna bangu okikolako okusobola okukifuna nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti mukikwekanga temukyogeranga paka nga kimaze kuggwa lwa mukitegeera paka nga kimaze kuggwa lwaki ngambye nti paka nga kimaze kuggwa n'olyoka okyogera olw'ensonga nti nno Allah tabaraka wataala yagamba mu Qur'ani nti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allah abanga yine ekyengera kyakuwadde nga kiri complete nga kimaze kati okubeera successful nga kizze kivuddeyo naye ekyo oliwaddemba okukinyumyako n'okukyogera lwaki olw'ensonga nti kibeera kimaze okujja nga tekikyaddayo nabagambye nti omuntu yaligaye nti ate kati wemanga maze okufuna emmotoka n'agikwekawa oba omaze okugifuna okitegedde kirowero ekyo oba omaze okukifuna katugulijo guze kirowero kabiri oba omaze okukafuna teba tekikyaddayo wabula ate ono ow'ekiiso omuntu yaligaye ate kati ate ow'ekiiso nabagambye nti ow'ekiiso ye abeera kagende si lazima nti ow'ekiiso abeera n'ensaalwa nedda yakikuba bukuba ekiiso nga unwatan nga tageredde nakugenderera nabbi agamba nti nno mukwekenga ebintu byammwe byemukola bireme kubeera nga bimanyika fa inna kulla zi ni'matin mahsudun mazima buli muntu abeera n'ekyengera kikwatirwa ensaalwa fa inna kulla zi ni'matin mahsudun buli muntu abeera n'ekyengera Allah kyabamuwadde abaana adamu bakikwatirwa ensaalwa kumukyengera kati nze nkukwatirwako kyensaalwa nkufitinako kinno ggwe wapi abakulimba ddala kituufu abakufitina era bakukwatirwa ensaalwa wadde nga kati abikkako olwokuba nga abakitya nnyo 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 kinene nnyo kimukalubiriraye ugati gundi yankwasa ensaalwa sagala afune kintu buli abakikweka
abeeranga atibikira hadisi eyo ntuufu eri musomo gyama Isirayiri ku 9 mwana musatu n'abalala nabo bagiwandiika. Imam Ahmad ibn Hanbal yagamba rahimahullahu ta'ala nti teriyo wadde irimu teriyo mumanyi okuddako nga wabeera bamanyi bonna bamukwatirwa ensaalwa. Okiraba teriyo wadde irimu teriyo mumanyi okujjako nga bamanyi banne babeera bamukwatirwa ensaalwa. Ekyokulabirako ekisinga okubeera nga kikulu Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bamukwatirwanga ensaalwa bamanyi banne kuba omulembe gwe yaliko okwalika bamanyi ba hadisi 10 na 10 naye nga yabasukkuluma. Obusukulumu bwe yalina abamanyi batugamba nti nga bulinga bwolaba obusukulumu Imam Bukhari bwe yalina ku bamanyi banne banna hadisi nga bulinga bwolaba obusukulumu bw'omusajja ku mukazi. Nga bulinga bwolaba obusukulumu bw'omusajja ku mukazi. Tekiraba Allah yagamba mu Qur'an nti washihidu shahidaini min rijalikum فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومسجى وايميريدا ويميروا بكذب به تسجى ومسجى ويميروا بكذب به. نقول البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة يلي غدا مبنون المحتملون دي بيري يبقى مقاتلون غيسا وشكرا لكم سيدنا أحمد بن يحيى الزهري لا بلالا ما مقاتلون غيسا إلى إمام مسلم رحمه الله تعالى بن حجاج النيسابوري yachokera watu mugamba maaso ku maaso Bukhari ko bawangala bonna ko gobulende nga Bukhari wali ne Muslim wali era Muslim yasoma ku Bukhari namugati Bukhari kino kikubulidde kituufu abantu bakwatira bukwatirwa nsaalwa era tuwali akwatirwa ati wali atayagala byosomesa era tuwali atayagala imuyo okujjako nga nsaalwa yemutta weta Buganda nsaalwa kibi nnyo era nga omuntu wabeera nga kirina asooke yejje mwabo abokuyingira ejjana. Mujjukire nti omuntu atayagala kwogera mazima kituufu nti ensaalwa egira ti ensaalwa emukutte oba emuluma abakitya era ajja kusanga abantu bagala bakwatidde bannaabwe ensaalwa ekyokulabirako babeera nga bamaseeka bwe bajja wano mu bantu beera boogerako oliseeka gwe bakwatidde ensaalwa omanyi bwe bagamba muganda waffe oyo okiraba ezo enjogera z'abannanfu si wati boogera seruganda munnaffe oyo weseeka munnaffe oyo bwe batyo naye nga babeera balimba ensaala zibaera zeeseera muli bufulo byabwe netebabaagala mu ngeri yemu n'abakazi babeera nga gwasiba mukazi munne ensaalwa era naye bwatyo bwabeera nga amwogerako yefuula mbu alongoosa yefuula mbu akola bulungi waapi abeera talongoosa abeera ayagala kiri ekyengera Allah tabaraka taala kimu ekyerimu abeere nga akimuggyako babeera nga tebasobola kwatula nti gundi eyo mufitina gundi eyo simwagaliza kalungi nakamu nakeddagala wabula bafunayo ebigambo bwebityo bekwekamu mumulowooze mbu bali bagezaako kulongosa waapi ebeera nsaalwa emirundi egisinga obuyinza yebaluma era bwebabuuza ensonga baba tebafunayo ensonga yona gyebageza kukuwa naye bwafunayo oli bwe bakwatirwa ensaalwa bwafunayo akasobi konna kakoze balandira kwako ne bagaziwa ne balikubakumula ebigambo ebiyitibwe nogamba olwo buli kibigambo bino yabyetegekera kanakatu kakatono nnyo kakoze akabwete katamusaanyiza kwogererwa bigambo bibenda lwaki kubanga buli gyensaalwa yeseranga bulabu obuugi mu kifuba kye kati afunye maya naalumini obihi afunye kalandirako okubeera nga amwogerera ebintu n'okubeera nga amukyamwatta omuntu akyayira ddala omuntu olwekyengira kya Allah kyeyamuwa n'amukyayira ddala n'abanga tamwambirira ddala era oluusi osanga yeeyogezageza kati gundi oyo bannaye simumatira okiraba atya okugamba nti mukwatirwa ensaalwa ankwasa ensaalwa wabula ibulisi emukyusiza ekyonono kiri ekyensaalwa nekimufuulira ekigambo kirala kumatira kati gwe walira omuntu banaja nakugamba nti kunti eyo simumatira seeka namulwantya ku muntu muli bwe mbanga mpulira nti simumatira kati gwe seeka wegendereze ogenda kwanukula ekigambo kumatira ogenda kukyanukula otya kitegeeza ki okumatira kikyategeeza ku kigambo okumatira fere tumanya amakulu g'ekigambo okumatira mbidde nemmatira gundi yanyinyonnyodde nemmatira wahakaza naye nategeeza ki obutamatira muntu aba amulidde gundi eyo simumatira amulidde n'atamukuta kijaba ategeeza okumatira tibakitegeeza nti ibulisi ye muyingirizaamu ekyo ekigambo agikyusekyuse ekyonono kyakola abeere ng'abikirira ku kintu ekituufu ddala kyayina mu kifuba kye nga nayo yensaalwa naye kati aba yeyogeza mbu gundi oyo simumatira amakulu nga bukulomba akyusakyusa ekigambo amakulu kireme kwatula kino guli omukwatirwa ensaalwa okiraba
ayinza okubeera ng'omuntu abantu bamwagala katugeza kinamiri wa kitundu bamuwalimu wa kitundu abantu bonna bamwagala musajja mukozi wakatakati nga ye ate wallahi abantu babeera nansonyi ye teyeetakya ye ku bantu bonna 13 ab'omu kitundu oba 10 oba 50 oba 40 ye avaamu ye nga ye n'abeera era nga tamumatira era n'abeera nga mukwatisa era nga tamwagala naye nga talina nsonga gyawe naye bw'afuna ye akantu konna oli kakonza akasobo nalyoka asinziira okwo n'afukumula ebigambo bingi biyitirivu ekirala ayinza okukozesa ekigambo nti gunjire simutebenkera ebyo bigambo by'abannanfuusi era mubyegendereze nyinzanzibere gunjire simutebenkera kiti otegeeza mu kutebenkera kigundi simutebenkera bwe kale tosobola kukinnyonnyola tosobola kukikunnyonnyola kino ntegeeza kintu gundi n'ekintu obutamutebenkera bw'abeera nga ddala mutuufu ng'oli munyiivu eri gundi oteeka okubeera ng'olegesonga nti gundi oyo ndi munyiivu gyali nti lwaki tolaba engonyi bwe zikweya ndi munyiivu gyali lwaki buli tuyitewo tusangako mizibu ndi munyiivu gyali agamba nti alimu ffe mubannaddaala naye mukyala we ayitabulira ate nga alina obusobozi obumugulira engoye nga alina obusobozi obumugaana okutambula bwatyo gundi oyo ndi munyiivu gyali wahakaza oyo ye musiraamu omutuufu era ye musiraamu mukhlisu ye musiraamu akola lillah era agenda n'amugamba oba n'amuwaabira ewaamiri waabwe abatwala amiri n'alamula naye so sigunda eno banageze simutebenkera simutebenkera nze simumatira wahakaza obuno bubeera baka baibulire era muganda wange mukwampuliriza bwowuliranga ebintu nga bikuli mu kifuba kyo lekeke obukkiriza bwe bukugendako obwanga obwadde obulina kabe kasinge nga bulijjo badde weeyita bwebisi naye nga ddala tobulina olwokuba nti nsaalwa mbi nnyo abooluganda Allah tabaraka wa ta'ala yatukubiriza nnyo okubeera nga tusaba ne tumusaba atutaasa abantu b'ensaalwa ye kennyini Allah tabaraka wa ta'ala eyatonda ensaalwa ibulisi nejingiza mu bifu by'abantu obubi obubavaamu olw'ensaalwa Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti munsabenga mbataasa obubi bw'abantu abalina ensaalwa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu Allah yagamba tabaraka wa ta'ala mu suratul falaq nti ayesembera yeddala wa min sharri hasidin idha hasada nkusaba Allah ontaase obubi bw'ensaalwa y'abantu abalina ensaalwa obubi bw'ensaalwa y'abantu abalina ensaalwa okiraba mujjukire edduwa y'ekiiso nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugambanga nti Allah subhanahu wa ta'ala nti nabi Ibrahim alayhi salam yasabiranga abaana be edduwa y'ekiiso naye ku dduwa y'ekiiso eyo kuliko n'ensaalwa okiraba kuliko n'ensaalwa ku dduwa y'ekiiso egamba ekyo edduwa y'ekiiso egamba nti a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma kakati ekitundu ekirala ku dduwa eyo kigamba nti wa min sharri hasidin idha hasada ate mu dduwa no edduwa eyo ngitabise n'edduwa ya rukuya gyebayita rukuya yeriko ensaalwa edduwa y'ekiiso teriko nsaalwa edduwa y'ekiiso ega nti a'udhu bikalimati llahi tamma amakulu Allah akutaasa obubi bw'abantu ab'ebiiso babire nga tebakuba biiso a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma neko baba naye ate edduwa ya rukuya amakulu ey'okuvumulwa yeeno egamba etya egamba nti bisimillahi arqiika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min sharri hasidin idha hasada wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada edduwa nkulu nnyo olaba edduwa eyo ogisaba nga wiqaya kyeki nga prevention oba vaccination ogisaba Allah tabaraka taala kutaasa obubi bw'abantu ab'ensaalwa min sharri hasidin idha hasada ate era n'ogikozesa nga remedy ng'eddagala erikuvumula ng'omuntu abadde akukwatiddwa ensaalwa n'akukola ekibi era osaba edduwa eyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agitegeereza nti bisimillahi arqiika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada waliwo riwaya endala eyajjanga ekekagamba nti ayinin nze kyobalaba nga nkongerako nti wa ayinin era nkusaba Allah tabaala ontaase n'ekiiso okirabi wa min sharri hasidin idha hasada ensaalwa mbi nnyo Allah tabaraka wataala yatulagira tubeerenga tumusaba abeerenga agitutaasa edduwa eyo gye mbasomesezza egamba nti bisimillahi arqiika ye rukuya yennyini entuufu omuntu gy'asaanidde okusoma
waliwo n'omukyalo omu yaŋŋamba nti yagisoma ng'agisomera mulwadde waliwo mulwadde we yamugamba weyogera naye ku ssimu n'amugamba nti munaye ndi mulwadde bwe kinumizibwa nnyo 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 omukyala bwe yamala okwogera naye n'akwata edduwe n'agimusobera ng'oli ali wala mayiro 10 oli n'awonerawo bwe yaddamu okumuwuliza ati anti ndi bulungi kaakati wallahi lazi la ilaha illa mukulu osobola n'okugisomera omuntu wadde nga taliwo kirala mujjuke nti edduwe eyo rukuya eyo si lazima nti okwate ku muntu wali awamuluma olweko ogimusomere oba gwe okwekwatako nti olweko ogyesomere nedda wabula ogisoma busomi olunaku olumu sahabi yayingira wali nabbi muhammadi sallallahu alaihi wa sallama n'asanga nga nabbi alumizibwa nnyo nnyo nga bonogamba nti nasanze omuntu asinda ng'olumi buyitirivu okumanya nga nabbi yali alumizibwa nnyo obulwadde obwo sahabi yatya bwe yava waali yagenda yeraliikirira nga ti nabbi tabeeranga ogenda okuva mu bulamu bw'ensi eno kati n'agenda n'akolakola emirimu gye gyeyaleka pozi gyokkola kati aba agenda okuddayo ewe nagamba kamala okuyitirako omubaka wa allah tabaraka wataala ndabe embeera nga bweri yagenda okutuuka nabbi yamusanga alina bibye ng'amaanyi g'alina obulamu bw'alina buyitirivu akola bibye adde nadde sahabi yeewuunya n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah yeewuunyiza kiki nazze wano ng'oli bitasobola nakuva wansi ng'obulwadde bukulu mukamala naye ate mubuno obusaawo obutono buno bwemaze nga siri wano nyinza okudda ndaba kati oli mulamu ataveerangako nabakuluma kiki nabigamba nti nabadde njaawo obubulumi bw'ekitalo malayika jibuliru nejja bwe yazze n'ensomera rukuya naawe njikuyigirize koza habiti kinjigirize nabi namuga nti malayika jibuliru bwe yazze yansomedde rukuya egamba nti bisimillahi arqiika wallahu yashfiika min kulli daa'in yu'ziika ومن كل النفس ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ملائكة بيتو بيجد لمسلم الدوية ركوية يربوا سنا بيرانغا يونيراو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا ينو بيتو بيرانغو ينو متوا ود لا ينو بزبو نقول مزبو تباشرونجي مو بيرا بيجد الله تبارك وتعالى لو مسلميرا ركوية ايو نونجي أنا لا يكنيكي بيرانغو بدو ود لا يكنيكي يسبو ركوية سميرا تكون ينو ركوية سميرا kati okugyesomera otya ogyesomera ng'ogamba nti bisimillahi arki nafsi wallahu yashfini min kulli daa'ini yu'dhini wa min sharri naffathati fi l-uqad wa min sharri hasidin idha hasada wa aynin nabaga nti nyagala ko ayini lwokuba waliwo liwayigiramu akagamba ako ka ayini muyo rukuya nitegedde bulungi nga wegyesomera gwe kenyini kenyini ogamba otya nti bisimillahi arqi nafsi wallahu yashfini min kulli daa'in yu'dhini wa min sharri naffathati fi l-uqad wa min sharri hasidin idha hasada